mbegayiridde muwulira abattana bafumbirwa n'abafumbirwa. Obuyonjo kintu kikulu nnyo ng'oli mukyala. Nkabaddiramu omukazi omuyonjo tebamukyawa. Obuyonjo kintu kikulu nnyo era mukimanyi nti obuyonjo bukola, musinga bukola nga mugenda mu basawo. Lojjayo akapala akeeru n'ojjayo akaleega akeeru n'ojjayo kapeti akeeru, kwegamba ne bwakufungula agenda kukuba empiso alaba omukazi ategeerekeka naye ng'ekoosiiba muzaabituli. Olina akaleega kalinga kawanyika mu binzaali. Omwami wo musawo wo buli lunaku mwambalire nga ogenda wa musawo. Twabalinangayo mu kyalo omusanga ataddeko olugoye olunyirira ku ngulu naye nga munda mulimu ebikooyi ebiddugala byajje ku nnimiro byonna abibikidde muli munda. Ogenda okuwulira ng'ayina mujja we. Teri ayagala bikooyi bijjudde buli miro. Kye tulaba ku ngulu twagala munda ate kisingeko. Mubeere bayonjo. Mubeere bayonjo. Bayonjo nno ddala singa kyali kisoboka buli mukazi yandibadde nga abakyala basiraamu abo babeera. Oteeka okakasa omuntu nti onaaba buli ddakiika, buli kyokoze onaaba. Abamu mubeera n'ebirwadde ebyokuwunya, mubeera n'ebirwadde ebyaki naye nga ebirwadde gooba wabirunda. Esooka nebanga infection, kuba ne infection gy'otajjanjabye naye egenda kuvaamu oguntu ogubi ennyo. Kati infection nyangu ya kutegeera singa obadde weeyonja frequently. Oyangu amangu okumanya ekikyamu. Obuyonjo kintu kikulu nnyo.